ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo beyiye ku kyalo bokaweka mu tezina misinde okuziika abadde munamuteeka w'NUP Anthony Wameli bala yavuze okulemeddwa amakulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira oludda lwa gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba n'abalala bangi. Mpuuga mu kwogera ku atendereza omugenzi okuba omusajja omugezi ate omuvumu w'amazima alemera ku nsonga. So we are here to mourn a man who arrived, saw, followed, insisted and delivered. Ategeeza nti omugenzi akuze butawera okununula abakwatibwa ne basibwa amakomera n'okubawolereza mu kkooti ez'enjawulo. In the court martial where he excelled in rescuing as many as possible, but his calmness and firmness were the peak of these endeavors. Iyo mbaka w'emmanyi ya University Ambeshi ategeeza nti Anthony Wameli afidde mu kiseera ng'abantu basinga okumwetaagira. Amwogereko omusajja alese omukululo ogw'amaanyi ate ng'abadde ate Katonda. Wameli leaves behind a very, very strong legacy, especially in standing in the gap for victims of gross human rights violations. And you have made an undertaking to carry forward that legacy. Agambye nti mubugisi bafumiridde omusajja ow'amaanyi mu by'amateeka ye Kyagulanyi Ssentamu Batenderezza Wameli okubeera omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu n'okulumirwa abanyigirizibwa. Ategeezezza nti Wameli abadde ataasa abanaku. Naye Wameli abaddewo tagagabadde nnyo kubanga yabadde amanyi nti empeera ye okulaba nga banne bali bulungi. Agambye naye yamuyamba nnyo mu biseera bwe bamusibira waka. Oba waliwo ekizibu mugamba oli ludda wa jangu ntuukeko dakiika nga 5 oba 10 nga Wameli atuuse ku bodaboda. Omugenzi yafidde ku myaka 45 nga lesena mwando ne bamulekwa basatu. Timwamu Wameli abadde ne personality nti nga buli omu alina engeri gy'amulabamu akuleeta n'owulira nga mukama wo nti has you as a personal friend. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.